Mukama yebazibwe. Amina, amina, amina. Mukama yebazibwe abooluganda. Mukama mulungi. Happy Thursday, happy April, second week. Mukulike amazuukira ga Mukama ffe Yesu. Mukama tumwebaza olw'ekyo. Amina, amina, amina. Mukama tumwebaza. Mukama tumwebaza olwa okuyigirizibwa okubaddewo ngera nga tubadde tusoma mu Samwiri. Bayibuli nga Beloved bwagambye enyuma erina ebyokubikkulirwa bingi, ebikusike bingi. Era nga bwe tusoma mu ndagaano enkadde tulabaawo nga Samwiri byonna bye tusoma mu ndagaano enkadde actually bitulaga okujja kwa Yesu Kristo, kubanga mu ndagaano enkadde Yesu yali tannakola ki? Yali tannaba kukola ki? Kujja kulabisibwa ng'ali nga bwe tugamba concealed, ng'ali mu bikusike, oba that's how they say it mu Luganda. Mu ndagaano enkadde era tulaba lwaki wano Sawulo yali ajeemye. Era kye tubadde tuwogerako wano omuntu yenna bw'ajeema okukkiriza Kristo kyakola ku musaalaba, awo ekibi olwo kiba kikoze kitya? At the death of wage ebe mutuuseeko. Kama anyambe njogera Oluganda olutuufu olutateekamu Luzungu. Olwaleero lunaku lwa Luganda. So twagala okwebaza buli kinoomu aparticipating era tweyongere okusoma Bayibuli, kubanga bw'osoma Bayibuli nga teri mu contextual, doctrinal, mwana wange, ne scripture enyuma okusinga okujjawo ogamba nti ndowooza kino kye baali bategeeza oba kino kye baali bategeeza. Nga bulijjo tubadde tubasomesa Bayibuli eno si ndowooza zaffe, si kugamba ndowooza kino kye baali bagamba. Byonna bye basomesa mu Bayibuli bye tulaba mu ndagaano enkadde byali bipointinga ku Yesu Kristo. So tweyanziza Beloved weebale kuba okubiriza okugaidinga olunaku luno olwaleero. Mukama akikubalire, weebale kwagala Yesu. N'abatukuvu mwenna abaliko tubasiimira ddala, mwebale kwagala Yesu na kuyigiriza. Ffenna tuyiga, tuli mu process, tetusagamba nti ono yekka y'amanyi era oba mulimba ogamba nti nze kanze mmanyi amazima amatuufu. Ffenna tukyayiga. Ate n'ekirala oteekawo room okurelearninga, kubanga abasomesa abatusomesezza ffenna gye tuvudde mu makanisa ag'enjawulo, abantu abamu baabasomesa bulala, kati bambi bw'awulira ekiri mu doctrinal, scripture and contextual ayinza okugamba bano balabika bye bayigiriza bikyamu, so ng'ate ye yasooka n'afuna enjiri etaali ddala ntuufu. Mukama ffe yeebazibwe oba okuyigirizibwa okutuufu. So tuli wano nga busumba waffe bw'atugamba nti Bayibuli ku ntikko, ponda and search buli kigambo kyonna ekyogerwa. So twebaza Katonda oyo atukuumye, tuleeta okusaasira eri abo abafiiriddwako abalungi baabwe n'abantu baabwe. Mukama abagumye. Tuleeta okugumya emitima eri abo abalwadde endwadde ezitawonezeka, nti oyo akkiriza Katonda asobola byonna. Guma, ddamu omwoyo, toli wekka ate era togenda kufa ng'ebiseera byo tebinnatuuka mu linnya erya Yesu. Twagala obbazzaamu amaanyi mwenna abakyalina essuubi mu Katonda, ti bwe tweyongera okutegeera ki kye tuli mu Katonda n'endowooza zaffe ne tuzikyusa, mwana wange obulamu obw'obulokole bunyumira ddala. Mu studio wano ndina omuyigiriza Godfrey Sempebwa atubuuzeeko nga tetunnatandika. Mukama waffe bazibwe abooluganda, mbaaniriza nnyo olw'akaseera ke mwefiiriza okujja okuwulira ekigambo kya Katonda, abali ku cyberspace, abali ku YouTube, Facebook. Mukama abawa omukisa. Ali mu byuma, mukyala mubiru leero yali mu byuma, muvubuka muto ye yagenze kukola olwaleero. Amiina Ziva tali naffe kubanga Luganda
tasobola kusoma Bible ya Luganda naye tumuyigiriza ajja kusoma eventually okusinga ne maama. Amina. Kale katusabe. Omutukuvu Taata tukwebaza olw'ekisa kyo gwatajjulukuka, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza n'ekiseera kino ky'otuwadde okufuna group cells ez'okuyiga ekigambo kyo we tusobola okwebuuza ti kino kyali kitegeeza ki, we tusobola okugamba nti kanzireyo nnoonyereze nange nsobole okufuna amagezi n'okutegeera mu Katonda. Ayo mulungi mulisa amagezi gaffe n'okutegeera n'endowooza zaffe mu kigambo kye tugenda okwogera olunaku luno olwaleero, eri buli kutu eri buli liiso erigenda okulaba lisobole okumulisibwa mu kigambo kyo nga twogera n'obuyinza obuli mu kigambo kyo. Mu Yesu Kristo tusabye. Amiina. Amiina. Abouganda kambaddemu nate obaaniriza nate nti mwebale kwefiiriza kadde. Omuntu buli kintu kyonna ky'oyagala bw'okiteekamu tayimu ky'obeera. Bagamba nti addingana amawolo. Yagajjamu omukkuto olaawe mmanyi Oluganda. Kakati buli kintu kyonna bw'oba okyagala okibenefitinga mukifunamu omuganyulo. Omugaso. Olina okukibeerako. Weewaawo. Enju eno yasalawo nti lwaki tetwenyigira mu kusomesa abantu Bayibuli? Ne tuddayo ne tumala okusoma ebitabo ne tugamba kakati ekiseera ndowooza kituuse tuveeyo tukole ki? Tuyigirize ku bantu ekigambo kya Katonda. Amiina. Tukyali mu kuyigiriza kwaffe nti buli ky'onooyogeranga. Yes. Naye si kwogera bwogezi. Okwogera kuno kwe twogerako kulina gye kuva. Okwogera kuno kuva mu kutegeera Katonda. Weewaawo. Kubanga amaanyi g'okozesa okwogera ebintu okubaawo si gago. Amaanyi g'okozesa ebyo by'oyagala bibeewo gali mu Katonda. Okuyita mu Yesu Kristo. Weewaawo. Kati si buli muntu yenna nti ajja kujja asituke ayogere. Nedda. Kati kyetuva tuddayo ne tusoma ebintu bino nga tusoma okuyita mu byawandiikibwa. Weewaawo. Okulaba obuyinza buno bwe tukozesa okwogera ebintu bino ne bibaawo tubujjawa. Obuyinza buno buva eri Yesu Kristo. Amiina. Era bwe tumala okusoma Bayibuli ekigambo kya Katonda ne tukitegeera ne kiyingira mu ffe ne tuba nga tuli ng'ekigambo kya Katonda, olwo tusobola okwogera ebigambo bino ne bikola ki? Ebituukirira. Jona atandika n'olunyiriri nga luli mu Timoseewo ekisooka 2 oba olabyewo no Timoseewo ekyokubiri 2 otandikire ku lunyiriri Timoseewo ekyokubiri 3 sonyiwamu olunyiriri tandikira ku nnyo lw'14. Nsoma mu kitabo kya Timoseewo essuula 3 olunyiriri lwa 14 lugambye bwe luti naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'okutegeerera ddala ng'omanyi abaakuyigiriza bwe bali era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu kulokoka. Wano Pawulo agambye Timoseewo nti naye gwe beeranga mu ebyo bino bye tulimu. Pawulo bye yamuyigiriza ebyokumanya Katonda, nti bino ebyokumanya Katonda kubanga bye bikyusa obulamu. Bw'osoma 15 lugambye katumale okumalayo luli wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu kulokoka olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Era okuva mu buto yamuyigiriza kuki? Okumanya ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza. Wali okimanyi nti ebyawandiikibwa bikuyigiriza okuwa amagezi? Kiringera bwe tugenda mu ssomero batuwa ebitabo ne bituwa amagezi, emirimu kariya gy'oba olimu, emirimu gy'olimu kubanga nabyo byawandiikibwa. Naye wano ebyo byo si bitukuvu,
ebyo byo bya bulijjo edda nali simanyi kintu ekyo naye omugenzi Miles Monroe yayogera n'agamba nti nasoma nnyo bayibuli nenfuna okutegeera nentandika n'okuadvising ensi ebintu bya bulijjo naye nga aba advisinga okuyita mu byawandiikibwa nga bw'aba ayogera ajja tayogera tatandikirawo gwe yesu omanye yesu agenda kukyalira no ajja n'ayogera nti waliwo omusajja oyo yankwatako nga ndi mulwadde omusajja oyo kati yamaliriza ne babuuza ye musajja kyoyo n'alyoka agamba yesu n'alyoka baleetera yesu najja kati wano Pawulo ayogera nti era ng'okuva obuto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebyawandiikibwa bitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu ebibuuzo byonna ebibuuzibwa abalokole mu nsi kasita omala okulokoka bikwatagana na bulokozi kubanga yesu kyekyamuleeta kukola ki kutulokola kutujja mu kino ekibi ekitusibye okumumanya okuzza enkolagana yaffe naani ne Katonda twali tetusobola kudda nankolagana yaffe kudda buzi kubanga twajeema ebikolwa byaffe n'amaanyi gaffe ne saddaaka zaffe mu butuufu ddala zezasobola tuyamba kyova olaba yesu yatusaasira busaasizi n'atusindikira Katonda yatusaasira n'atusindikira omwana we tusobole okudda eri okulokoka bw'ogenda okwetegerezaamu Mukama Katonda yawa ensi eno abaana b'abantu twalina diamond twalina gold twalina platinum twalina silver twalina ebyobugagga byonna naye nga tetusobola kutolako kusasola ki muwendo ogwo yesu n'alyoka ajja genda ku 16 owulire ekya Timoseewo ekitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula ya 3 bwewaakutujoyininga kati tuli ku lunyiriri lw'16 ebyawandiikibwa byonna ebitukuvu birina okulungamya kwa Katonda era bigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu buli kyawandiikibwa kino ekirimu kiri kyalungamizibwa Katonda naye kikutwala ggwe kubanga mu byawandiikibwa bino ebiri muno byalungamizibwa Katonda naye mulimu ebyayogerwa nga sitaani yabyogerwa ye yabyogera si Katonda kyekyo lwaki bw'oba osoma bayibuli gwe ng'omukkiriza olina okwegendereza nnyo bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino kyogezaako okugamba kubanga omuntu bw'awulira nagati ekitabo ekitukuvu ate sitaani naye yayogera kati kyotegezaako okugamba kwe kubeera mu contextual oba mu Luganda kibeera kitya mu scripture nti wano waliwo sitaani bwe yatwalira yesu ku lusozi n'alyoka ayogera bw'ati kati bwe twagala okinnyonnyola kubanga twagala okusomesa abantu baleme kugamba nti ye ate kiki kino kati nga tosobola kuddira bya sitaani bye yayogera n'ogamba nti byalungamizibwa Katonda kati ova olaba nti bwe tuba tusoma bayibuli eno tuddayo ne twetegereza ne tusoma ebyawandiikibwa mwe baabiwandiika ne tuleka bayibuli yo neeyogera netunnyonnyola si ffe kuddira bye twagala oba bye tulowooza ne tubigatta mu ki nkyambira obadde olina kyagala okwongerako mbadde njagala kukaatiriza oba to emphasize nti ebyawandiikibwa ekitabo kino ekya bayibuli Katonda inspiring abantu abakiwandiika ate nga era mu kimu ku byo abantu abayogera ng'aba inspiring ng'abalungamya engeri gy'ayagala ebintu bikolebwe oba engeri y'obutonde bwe bwali yayita mu bantu bano ebitabo bino bye tusoma amannya ge tusoma be bantu ababeera nga balungamiziddwa okuva eri Katonda kati newankubadde yabalungamya naye nabo balina ebyabwe bye baayogera bayibuli tugiraba ejja etubuulira emirembe egy'enjawulo kati mu mirembe egyo bayibuli eno ewandiikibwa emirembe egyo bye baakolanga ebimu tebyali nti byava eri Katonda newankubadde Mukama yabiganya okuba nti bibeera recorded
kati awo kyogezaako kutunnyonnyola nti mutume Pawulo kye yali agamba Timoseewo nti somanga ebyawandiikibwa bino kubanga bireeta okugeziwaza bireeta bityo okugeziwaza ng'omanya ebyawandiikibwa bino kye byali emirembe gye byawandiikibwamu ki kye byali bitegeeza n'omulembe gwa Pawulo ne Timoseewo gwe yalimu ki Kristo kye yakola ki kye yamaliriza kati mu kusoma n'okusoma n'okwekenneenya ebyawandiikibwa bino bikuleetera okugeziwala okudda mu bulokozi ne mu butukuvu bwa Katonda. Amiina. Nnyonnyodde bulungi maama. Wanaageze n'agambya nti birina okunenya bikutereeza. Waliwo okunenya okwokunenya omuntu oba mu Luganda bakyogera batya? Era kunenya. Kunenya. Omuntu asobezza. Otyo ng'omuntu asobezza. Naye waliwo okunenya ng'oyagala kunyigiriza muntu. To suppress ng'oyagala mufootola bufootozi. Ne wabaawo okunenya nga oyagala omuntu oli atereere. Kati okunenya kuno kwakutereera kutulaga bulokozi. Kutereeza bulokozi. Olw'okubikkulirwa okuli mu butukuvu. Tubikkulirwa nti Kristo yatuggyako ebibi byaffe n'atutukuza. Si lwa bikolwa byaffe naye olw'okufa kwe n'okuziikibwa n'okuzuukira. Tumanya tutya? Genda maaso baddeyo alina ky'oyagala okubuuza. Tumanya tutya? Soma olw'e17. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Omuntu wa Katonda gwe nange alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Kiba kitegeeza nti gwe oba weetegedde kiki ky'oli ne Mukama kiki kye yakolera n'obeera mu kifo ky'oyimiriddemu ng'omanyi nti luno olumbe ne bwe lunumba kati position gye nnyimiriddemu ntuufu. Amiina. Kati tugende kuyigiriza kwaffe okwaleero mbadde nnyina ekyo okireeta lwaki tusoma Bayibuli ne tugitegeera. Olwaleero tukyali ku kya buyinza. Obuyinza bwe tuliko ng'abakkiriza. Amiina. Obuyinza obuli mu mukkiriza. Obuli mu mukkiriza. Okuyita mu Yesu Kristo. Weewaawo. Obuyinza obwo obukozesa atya? Nkugambye nti obuyinza obwo olina kumala kusoma byawandiikibwa n'okubikkulirwa Kristo. Obuyinza obwo n'olyoka obutegeera. Kubanga oba ofunye amaanyi ago g'okozesa mu buyinza obwo tegaba gago gaba gaani ga Kristo. Era tuli ku lunyiriri lwe tubadde tusoma ebbanga lino eddene lye tulisomeddeko luli mu kitabo kya Makko essula 11:23. Emaama lugamba bwe luti mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye ng'akkiriza nga kyanaayogera kikolebwa alikiweebwa. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi. Sister Suzette annyonnyolawo nnyo mu Luzungu nti abamu oyinza okusoma olusozi n'olaba ng'olusozi literally oluliwo. Nedda ekyo baakikozesa ng'ekisiikiriza olusozi. Olusozi ekyokulabirako. Otyo baakikozesa ng'ekyokulabirako. Okulaba olusozi oyinza okuba nga olusozi lw'olina lwa bulwadde, olusozi lw'olina nga toyina mulimu, olusozi lw'olina nga tonnafuna kutegeera mu Katonda. Olusozi olwo nga bagamba bw'onooyogera nga tobuusabuusa nga ky'oyogera okikkiriza olusozi olwo lukola ki? Lulivaawo. Naye njagala okuddamu kino okukikakatiriza nti tojja kuva buvyeri nga oyogere bwogezi. Omuntu agenda okwogera olusozi okuvaawo ayina amaanyi gy'agajja. Amaanyi ogajjawa? Amaanyi oba otegedde Kristo n'ekifo mw'oyimiridde mu Kristo. Kyogezaako okugamba kwabo ogamba nti omuntu tova eri buvi. Kakyogezaako okugamba nti omukkiriza ategedde Kristo ekyo kye yakola ku musaalaba ekyaggwa. Bw'omala okutegeera nti yakufiirira n'akulokola owulidde
omanya nti amaanyi gakolera mu ggwe buli mbeera ebeze ng'olusozi ojjukira erina eddoboozi ate erina amatu kyeva ekugamba nti yogera eri embeera eno mu linnya erya Yesu ggwe ng'omukkiriza ategedde Katonda ategedde ekigambo kya Katonda ekikolera mu ggwe era nga n'ebigambo ebikuvaamu biba byogera positivu. Kyova olaba olunyiriri luno lutugamba nti bw'onooyogera omuntu ategedde ng'oyagala okutondawo ekyo tosirika busirisi. Amiina. Obeera oyogera. Tulaba olunyiriri olwefaananyirizaako olwo luli mu Matayo 21:21. Essuula Matayo Essuula 21 olunyiriri 21 lugamba bwe luti Yesu n'addamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti bwe munaabanga n'okukkiriza nga temubuusabuusa temukolenga kino kyokka eky'omutiini naye bwe muligamba olusozi luno nti situlibwa osulibwe mu nnyanja kirikolebwa. Wano tulina ebigambo bye tulaba. Yes. Bwe munaabanga n'okukkiriza temujja kugamba bugambi lusozi kwegamba ebeere ng'eteredde temujja kugamba bugambi musozi wabula munaakola n'ebisingako wano. Yes. Temujja kugamba bugambi lusozi. Yesu n'addamu n'agamba nti mazima mbagamba nti bwe munaabanga n'okukkiriza. Olidde ekigambo ekyo waliwo okukkiriza ne wabaawo n'ekigambo ekirala nga temubuusabuusa. Kati omukkiriza yenna bw'aba ajja okutuuka okwogera alina okuba n'okukkiriza nga tobuusabuusa awo kiryoke kituukirire ky'oyagala kituukirire ate obeera mukkiriza. Amiina. Temuukolenga kino kyokka kitegeeza mujja kukola n'ebirala ebisingawo si byakugoba mutiini gwokka kugaana kukumera bibala kubeera bibala naye muligamba n'olusozi bingi nnyo bye mulaba nga si bya bwa Katonda ne mubistopinga olw'okwogera n'amaanyi agali mu ggwe g'otegedde okuva mu Kristo. Amiina. Ate bw'ogenda n'otunulamu mu byawandiikibwa bitugambye nti omuntu tasobola kumanya kiri mu mutima gwa muntu munne okuggyako Katonda yasobola. Ate sitaani naye tamanyi kiki kiri mu mutima gwo ddala. Amiina. Tusomewo kawo tutegeerewo. Weewaawo kitabo kisebo Abakolisi ekisooka Essuula 2:10. Abakolisi ekisooka Essuula 2:10 lugamba bwe luti naye ffe Katonda yabitubikkulira mu mwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Bambisomye bulungi. N'ebitategeerekeka byebyo naye ffe Katonda yatubikkulira. Weewaawo. Kubanga tulina omwoyo gwe kuba omwoyo atubikkulira. Amiina. N'ebyo ebitategeerekeka ebya Katonda. Kati ekitegeeza otugambye wali nti sitaani tasobola kumanya kiri mu mutima gwa mwana wa muntu nga nange bwe simanyi kikiri mu mutima gwo okuggyako ng'oyogedde. Kati expression word kati ebigambo bino by'oyogera ng'olusozi lukutomedde jjukira tuli bw'onooyogera eri embeera ng'eringa olusozi. Kati oba katugambe oba ogenze omusawo akugambye oli mulwadde kirwadde kino kigenda kutya yes ojja kuba n'okutya naye okutya okwo wadde kye tugezaako okwempawaringa tokufulumya mu kamwako kubanga omulabe sitaani bwawe n'omala okafulumya nti woowe nfudde nze so ne ssenga wange bwe yafa olumbe luno lugenda kunzita. Awo omulabe sitaani wagenda okutegeerera nti otidde alyoka akolere ku that opening door alyoka making a situation yo worse. Amiina. Amiina. Ate bw'ogendera n'olaba nti okutya okubuusabuusa n'obutakkiriza byonna biri muki mu kwogera ddala. Engeri yokka omuntu gy'asobola okumanya ng'oyogedde bw'oba toyogedde you can abort it okittira omwo yes mu linnya erya Yesu ne tutavaayo
kubanga ate bw'okireka ne kibeeramu n'okirowoozaako nnyo mwana wange kigenda okuvaayo era ng'okyogedde okitegeera kyekiva kitwala gwe omukkiriza okuteeka omuwendo ku bigambo by'oyogera. Amiina. N'okola kino omanya nti kino kisaanidde weegendereza ebigambo byogera kubanga ebigambo by'oyogera bye bitondawo embeera naddala nga olusozi lukutomedde kubanga wawana oba oli bulungi of course ebigambo tofaayo tolina ne pressure yonna eba ekujjidde awo gwe ng'omwana wa Katonda jjukira tubadde tubagamba toli weka jjukira olina Katonda ne bamalayika n'eggulu likubaakinze toli weka mu mbeera eyo gy'olimu so bw'eba ekutomedde manya kikyoli nti oli mwana wa Katonda olina amaanyi oli muwanguzi era bw'oba oyogera toyogera nti wowe nfudde nze gamba nti buli linnya erya Yesu mbeera gwe ogenda kuvaawo. Ate gwe ng'omukkiriza olina okuyeetinga olina okutondawo embeera mu bulamu bwo nti ensozi zigenda kujja zo tezijja kuba tuli mu bulamu obwa buli mu bulamu buno ensozi zigenda kujja naye ensozi zino nkoze ntya kati n'otondawo embeera gwe oba yakusinza oba yakwogera mu nnimi n'ogamba nti buli lusozi we lunajja nga njogera mu nnimi abamu tetunayiga kwogera mu nnimi ate nga kiyamba nnyo actually lwaki twagala okuempoweringa gwe atuwuliriza naawe atulaba nti embeera bw'eba ekulumbye oluusi oba tolina kyakukola kyakwogera oba tomanyi nakusaba waakiri saba mu nnimi olulimi olw'omuggulu ludda minute lwotandika okusaba mu nnimi olulimi olw'omuggulu lukwempoweringa okukkirizako lukuwa amaanyi ogenda okulaba embeera ebadde ekufofootola ng'ate ogifofootodde. Omusomesa omwo atuyigiriza mukyala wabadde alina kyagamba. Omusomesa omwo atuyigiriza yatugamba nti bannange nze nsabye naye waliwo olwotuuka ebigambo by'Oluganda ne biggwayo ebigambo by'Oluzungu ne biggwayo nenyingira ennimi naye bwe mala okuyingira ennimi bwe nti ŋŋenda nensaba ne hours nga 6 naye nga okuliyetinzeewo embeera ebigambo by'okutya ebigambo by'okubeera nti tokkiriza ozze mu kukkiriza ate ne wayitawo eddakiika nga 3 ekyo kyokkiriza nomala n'ogamba bakigenda kujja. So ekigambo kino doubt ejjira mu birowoozo kikulu nnyo ebirowoozo byaffe bino okuba nga tubifiidinga ekigambo kya Katonda nti embeera yonna kebenga egulumidde ng'eringa olusozi kakati mu mind yo oba jukira era Bible nti renew your mind with the word of God oba mu Luganda tukyogera tutyawo nkirabidde kivuunulo bulungi nti tuzenga obujja endowooza zaffe n'ekigambo kya Katonda kakati bw'ebanga endowooza yeri clean ng'ejjudde ekigambo kya Katonda olusozi luno olugulumidde bwe lujja ne lukulumba oyogera ng'omukkiriza so si ng'amaaso go bwe galaba embeera naye gwe ng'omukkiriza ng'oyogera ekigambo kya Katonda. Matayo alina waayogera wano agambye atya Matayo? Matayo essula 6 olunyira lwa 31. Katusomeyo Matayo essula meka sebo? 6 olunyira lwa 31. Olunyira lwa 31 agamba bw'ati ti kale temweraliikiriranga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tuyambala ki. Kale temwera wano kye twagala okuyigamu kweraliikirira tweraliikirira era omulembe guno gwe tulimu okuva ndowooza nga mu 1980 abantu bafudde nnyo atyataaka tweraliikirira n'ebintu ebitaliimu olweza n'okweraliikira kyanayambala enkya neyeraliikirira ogenda n'olaba wano
omugole alina okwambala lugoye lumu ddala naye neyeeraliikirira akyuse engoye neyeteeka ku pressure okukyusa engoye 6 ng'ate olunaku lwebeera mu gawuni y'onyumirwa olunaku agambe teweeraliikiriranga mwogere nti tunalyaki ddala firiigi ejjudde okuva ku kafiriza kali akatono naye neyeeraliikirira nti batugambye pandemic ejja katugule ebintu mujjukira abantu abalwanira paper towel andi nga baagala ku stalking anti tebamanyi kikinaabeerawo ebyo byonna bitandikira mu birowoozo ebirowoozo bino tugambye nti ebirowoozo bwe bireeta ekirowoozo nga kimenya kizikiza mukyala mbiru amwogera ku kuteekawo embeera esobola okuba nti ekuwanguza kati embeera era tuva wali wemugambye nti nno olina okumanya ani gwe wakkiriza ono gwe wakkiriza ye kristo ono gwe wakkiriza yalaga obwakatonda obuli mu ggwe kati buli bw'abanga yajja tuva mu kumazuukira okucelebratinga amazuukira kitegeeza embeera yonna eyali enfu yafa nayo bwe yazuukira yazuukira ekiramu ekiri mu ggwe kati buli mbeera yonna eyefaananyiriza nga teri mu nkola ya katonda eyo embeera gemaanyi ge yakuwa oba kwe kutegeera kwe yakuwa nti embeera eyo bwejja gy'oli okigaana embeera eyo etandikira mu birowoozo ebirowoozo bino bitulumba biyinza okunnumba ne bindaga nti tonjagala ne bindaga nti oli mulabe naye the minute lwemmanya nti ekyo yakimpanguza embeera eyo njigaana njogera gyeri nti katonda kwagala atuula mu nze bulijjo okoma okufuna okutegeera okwo n'oyogera eri embeera eyo kwagala kwa katonda kukula mu ggwe ogenda okulaba yalina obusungu nga bugenda bukendera lwaki kubanga ofunye okutegeera kwokwagala kwa katonda ate oyogedde ekigambo ekiri profound mukyamubiru nti endowooza eno ebintu we bikujjira kati ng'omukyalo omufumba ayinza nti mwami wange nze tanjagala kuba yawulidde oli bamugabe bamugulidde emmotoka empya yono akyali ku mmotoka enkadde kati n'akomperinga nti maama kyaliko wange tanjagala n'otandika okufiidinga ebirowoozo bubi otyo kati omwana wange bw'okiringalinga ono ogenda okulaba nga yali afumba emmere wakati okyafumba yali akulisaayo muno tokyamukulisa ng'otandika namuvuma kuvuga bikonde ng'osiba bintu byo ng'oddayo gye baakuzaala obulidde naye gwe ng'omukkiriza ebirowoozo byo bino ekigambo ekyo bwe kiba kizze kigaane mu linnya erya Yesu kyabootinge nga tonnakifulumya tokiwa na ruumu oyogere mu linnya erya Yesu kigende. Amiina. Ate kati omulembe gwe tulimu gulina speed waliwo competition ye embeera egenda kubeerawo ejje kugamba ebigambo nga byakujjako waya naye olw'okuba olina katonda gw'otegedde yagenda okukyusa embeera kubanga amaanyi ago ge wategeera ge gakyusa ki embeera ebigambo embeera egenda kuleeta ebigambo byogerwe kati nga gwe awulidde tosobola kubeera nga biri ebigambo byeboogere tojja kugaana oli kwogera kubanga alina right okwogera kyayagala naye gwe ng'omukkiriza gwe nga individual olina okusalawo bigambo ki by'otekinga in na biki byotetekinga in ate era osalawo okusigala positive n'oyogera eri embeera. Ate n'ekirala emirundi mingi tulina mikwano gyaffe abamu si balokole abalala balokole naye waliwo lw'olaba nti embeera etondebbwawo nga gwe olina obuyinza naye ne wekkiriranya n'ogamba kaŋŋende nabo n'ogaana okwogera ekyo ekigambo ekisaanidde mu kaseera ako banaŋŋamba batya yinza nja okubeera odd man out nange kannekkiriranye newankubadde sibyagala kamale gabeera mu kibiina ate munaye sina nti gwe naasigala gwe naanyumya naye kati gwe ng'omukkiriza kyevudde tugamba nti olina okumanya bagiyita bati identity olina okumanya okwezuula kiki ky'oli mu kristo kati oluganda lwe bakozesa ennaku zino okwebereramu olina okwebereramu n'omanya nti wano wasaanawo ekigambo ekizaamu abooluganda amaanyi
wasaanawo ekigambo. Twalina mukwano gwaffe ng'awemula nnyo omwanvubuka oli yali awemula bannange naye lwali lumu ne wabaayo omuvubuka n'amugamba nti nsumuga bw'oliddeyo okuwemula ano nja kukuba oluyitogera kuddeyo okuwulira. Omuvubuka teyaddayo kuwemula kubanga olaba word of authority ate kaloli yakyogera tamanyi naye yayogera yakozesa authority gy'amanyi nti otuyitiriddeko naawe kati waliwo authority eyo amanyi simanyire kyegaba n'ogamba omuntu tulina gikozesa. Abalokole tetwagala kukozesa authority ezo nkugambe we compromise. Ate kyoyogedde katolaba oyo ye yategeera mu mbeera eyo naye ffe ng'abalokole olina obuyinza obuli mu kigambo kye kiyita mu Yesu Kristo. Ate embeera bw'eba ekulumbye beera specific. Oyasanguze nti bulwadde gwe togenda kunzita mu linnya erya Yesu, nti oba tebajja kunzizaayo nze najja kusigala mu Amerika oba mu nsi yonna gye ndimu mu linnya erya Yesu. Owa poliisi ne bwakukwata waliwo owooluganda omu yatuwa obujulizi Musumba Actually amukkiriza nti yali talina mpapula naye ng'abasirikale bazze ne bamuloonya awaka nga bagala muzzaayo. Yennyini yeyabaga nti mwagalaani guuni titaliiwo kyokka ng'ate yeye yennyini ne bagenda ne bakomawo ne wiiki endala paka we bamuvaako kati mutuuze. Kati okitegeera ye yagamba mu linnya erya Yesu Mukama bazibe amaaso kyokka ng'ayogera nabo wano ataliiwo Mukama yeebazibwe. Bwe bujulizi bwe yatuwa kakati twogere eri embeera ekola ki. Gendako mu Matayo owulire bw'ayogera. Essuula ki ssebo? Matayo essuula 10 olunyolo 19. Matayo essuula 10 olunyiri lwa 9 olunyiri lwa 19. Matayo 10 olunyiri lwa 19. Naye bwe banaabawangayo temweraliikiriranga nti tunaayogera tutya oba tunaayogera ki kubanga muliweebwa mu kiseera ekyo bye munaayogera. Kati olunyiriro lukwatagana n'obujulizi omusajja bwe yakoze eki naye bwe banaabangawangayo omusajja bajja mukwata baali bamukutte baaba ne Mukama n'amuwa ebigambo by'okwogera nti taliiwo. Naye bwe twagala oyogere ddala Mukama byakuwadde. Amiina. Okitegeera wano kye twagala okulaga Kristo akolera mu ggwe gwategedde Katonda mukyala Mbiru nkulabye owezinga omukono oba oyogedde ku mukwano gwo nga bwe yakola ki bwe yaziiza oli yali ayogera ebigambo ebitasaana. Kati mukwano gw'oyo omwoyo ategeera gwe bayita empisa moro kati ye yayogerera mu kutegeera ekyo mu morals ezo ze yayogereramu kubanga akimanyi nti omuntu omulamu omuntu ategeera tasanidde kwogera bigambo bitategeerekeka mu bantu. Kati yakozesa buyinza obwo naye kati oli kuffe eri abakkiriza Kristo nti bwe tumala okutegeera Kristo somye ekyawandiikibwawo kyova okusoma kigenda nti bwe banaabatwalanga mu makooti temweraliikiriranga naye omwoyo anaabawanga ekyokwogera. Ekitegeeza nti buli mbeera bw'eba etutuuseeko mu buli mbeera siriikirira toyanguwa kwogera but siriikirira mundaayo nga weebuuza Mukama mu kaseera kano njogere ki. Kati omwoyo w'amagezi ava eri Katonda ajja kuwa the right word oba ekigambo ekyakaseera ekyokwogera. Ate bw'ogendamu okulaba olaba n'abaana abatannamanya Katonda bamanyi okukozesa obuyinza obwo ne bwogera eri ensi bwekola ensi olwo system y'ensi nga bwekola neewulira ne respondinga neddamu ekyo. Naye ffe abategedde Katonda tusingirawo ddala nnyo ku ekyo. Njagala tusome olunyo lwa luli mu Luka essuula 10 olunyiriri lwana mwemu. Luka essuula 10 olunyiriri lwana mwemu lugamba bwe luti naye Mukama waffe n'addamu n'abagamba nti maliza weeraliikirira olina emitawaana
egy'ebigambo ebingi. Maliza yeeraliikirira. Maliza yeeraliikirira najja naye bw'oba osoma gundi we tutandikidde tosobola kumanya nti Maliza akola ki yeeraliikirira okuggyako ng'ozzeeyo emabega ku pretext n'osoma lwaki Maliza Yesu yamanya atya nti Maliza yeeraliikirira yayogera ebigambo bino bye twogera bye bimanyisa omuntu embeera gy'olimu ne Sitaani naye bw'aba ayagala okukumanya ateekawo embeera eggwe oyogere kubanga tamanyi kiri mu mutima gwo. Njagala osoma olwana olyoka owulire Luka 10 olunyiri lwana lw'oyagala nsome. Naye Maliza yabagamba naye Maliza yabanga n'emitawaana mingi egy'okuweereza. Awo n'ajja waali n'amugamba nti mukama wange tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka, kale mugambe annyambe. Maliza yabanga n'emitawaana mingi bwe yatuuka n'ajja n'agamba ani? N'agamba Kristo. Kristo wamanya emitawaana gya Maliza n'amugamba. Maliza ye gyo twakyogeddeko nti ne mu kkanisa tulina abooluganda bwe batyo nga waliwo oli eyazze okuwulira ekigambo kya Katonda nga gino emitawaana gyonna gijja kuddako luvannyuma lwakyo nga ye kyayagala kutula wansi wani omusajja Katonda awulire ekigambo. Ne wabaawo oli nga yagenda kusituka emirundi 8 agende mu bathroom aleete amazzi abuze omusumba oba oyagala amazzi. Ojjukira lumu twali tuli mu conference omusumba omu n'atugamba wano tetwazze kunywa mazzi naye nga kirina kye kitulaga kituufu ddala kubanga oluusi oba otudde ng'enjiri ebuulirwa ne wabaawo oba atambula ne wabaawo oba omwoyo ewunjula mwana wange mwenna aba distractinga muva ku kye baadde bayigiriza ne mutunulona era amakanisa agamu abali very serious bw'ekigambo bwe kitandika oba omusulo ogukuluma oba ki tofuluma kubanga waliwo ekigambo kimu kye basobola okwogera ekigensinga ebintu byonna. I know. Nkyambiro badogamba okwongera ku kya Maliza Yesu kye yali agezaako okumutegeeza nti Maliza olina ebigambo bingi. Maliza olaba bulala engeri gy'olabamu ebintu ndala nnyo n'ebigambo engeri gy'alabamu ebintu eyaleeta engeri y'okwogera byayo kubanga yali amucomplainingira nga mugamba nti gwe mukama waffe tofuddeyo nze ndi eri nfumba lwatyo omuleeso wano atudde kati Yesu n'alaba endowooza ya Maliza namugamba munange olina emitawaana mingi singa obadde otegeera kyewandisoose okukola wandize naawe ne tumala okuwuliriza ekigambo kino ne kiggwa then mwembi ne mulyoka mugenda mufumba sekitegeeza mu bulamu tuba n'endowooza ezicomplainingira mu buli kintu buli kimu ekireeta okukyawaganya abooluganda ebigambo ebireeta okulaba nga biyonoona kati nga gwe endaba y'ebintu byondala nnyo ku ndaba ki Katonda gy'ayagala olabemu ebintu kati Katonda kyatugamba kwe kudda eriye tube n'endowooza ye era mu kundowooza eyo mwe tuyimirira ne twogera embeera ezifaanana bwe zityo ne zikola ki zivaawo kubanga otujjawo ekigambo ky'emitawaana endowooza etulowooleza eyo y'endowooza etuleetera okutusiba okuggala enzigi oba okuziggula endowooza yaffe bwe tukola ki kubanga mu kucomplaininga kwaffe okungi oleetera abantu abamu okwesitala gy'oli ne baggalawo enzigi ng'ate enzigi ezo ze zandibadde omukisa gy'oli. Amiina. Kati Maliza ekyamuleetera omutawaana kwogera yayogera Yesu n'alyoka akola ki kati kye tuliko olwaleero nti gwe amaze okutegeera amaanyi agakolera mu ggwe ge wafuna okuva eri Kristo ogakozesa okwogera eri embeera embi etondebbwawo. Amiina. Luka essula 12 Luka luno ndowooza lwe tugenda okusembya essula 12 olunyiri lwa 11 12 era bwe babatwalanga mu makuŋŋaaniro
Luka 12. 11 bw'ŋŋambye. Okay. Okay, genda maaso. Era bwe babatwalanga mu makuŋŋaaniro n'eri ab'amasaza n'abalina obuyinza, temweraliikiriranga bwe munaddamu oba kye munaddamu oba kye munaayogera. Era tuyigawo buki buteeraliikirira. Weewaawo. Tulemenga okweraliikirira olw'okuba tulina ali mu ffe ow'amaanyi. Amiina. Tulina amaanyi agatuweereddwa. Amiina. Bajja tutwala gye batutwala naye tubeere nga tumanyi nti ki tulina amaanyi ga Kristo kubanga twamutegeera era yajja kufiiririra ffe. Bw'omala okutegeera obuyinza obwo kikuwa ggwe amaanyi okulaba embeera etondebwawo n'otasirika busirisi. Endowooza nkulu nnyo. Waliwo ka kilipu ke nafunye olwaleero ne nkashyaringako ne bakwano bange kantutte mu kutegeera okw'enjawulo ti endowooza zaffe zino zituggulirawo obulungi oba obubi. Owulidde? Kati kiringa bwe tulaba kangezeko okwogera mu Luganda kwakadde mu Luzungu. Tulaba ba Django, King of the Django, yani ye lion ye empologoma. Wekibira ye empologoma. Ye lion ye empologoma. Ye empologoma. Kati ye empologoma yatondebwa ng'erina endowooza buli olulaba ekisolo kyonna oba kinene oba kitono ye kiyita lunch. Tefuddeeyo oba gunene gutya nga kyo kitono. Kakati jjukira wanjovu munene buli kimu kyonna kinene naye olw'endowooza ye ye olulaba kabaka wa Django empologoma aba amanyi nti bagenda kundya. Can you imagine empologoma manya empologoma nene buli kimu kyonna kinene naye olw'endowooza yaakyo ekitwala okuzikirira ng'erabye empologoma. Kati naffe abakkiriza endowooza zaffe bwe tuba tetuzitadde mu kigambo kya Katonda embeera eyinza n'okuba ng'ey'omusujja eyinza okutwala ekaganga kubanga oba otidde olwedde watidde dda ogamba kino nze nfudde ne babuulira enjiri nti abo beeyogereza eri tebamanyi na kyempitamu. Twagala okuzzaamu amaanyi gwatuwuliriza. Oyinza okuba ng'olina ebikutuulidde, oyinza okuba ng'olina obadde webaka ng'olina ebikutuga. Olwaleero twagala tukugambe teryakuloga wabula ndowooza. Kyusa endowooza yo mu kigambo kya Katonda okkirize ki kye yakukolera ku musaalaba. Olina amaanyi okwogera eri embeera eyo ebadde ekulumba ggwe ng'omukkiriza. Ogenda kusumululwa mu linnya erya Yesu. Naye okwogera kuno kwe twogerako gw'atanaba kutegeera Katonda kijja kubeera kizibu. Kati olina okujja okulokoka otegeere Katonda eryo yatannakkiriza eryo yatannakkiriza naye eryakkiriza olina okufuna okutegeera ekitubuzaako ffenna kutegeera mu Katonda. Oyinza okuba nga walokoka naye nga tonnafuna wangi. Nsaba kubuuza ku kibuuzo kimu. Nkankibabuuze kubanga tate banja alina olunyiri lwatusomera olwa maaso naye ate nga leero mubadde nga alina wayegedde n'agamba nti don't confess the word, don't confess your fear. Nkikutya butuufu. Okay, naye ng'ate olunyiriri lwokiro tusomera Mark 11 Yesu yayogera n'agamba nti lweno lwotusomera buli lunaku have faith in God. Verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe those things which he says, shall come to pass. He shall have whatsoever he says. Kati, Yesu wano wagamba n'otabuusabuusa mutima
kubanga kitambuliramu okubuusabuusa kati ekitegeeza nti saagala kubana n'okubuusabuusa mu mutima tekulina kubaamu ekyo kibalansinga otya okunyamba okubeera nti dokita alina kyaŋŋambye neme kubuusabuusa mu mutima mbere ne convention nga gyenjogera ate era nga kyekyo kyennyini amazima ddala kyenziko ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kyamubiruka amuddemu kibuuzo ekyo kirungi nnyo alave addemu abuuza ekibuuzo nedda taddamu ekibuuzo ndowooza abuuzizza bw'ati kangezeko okulaba oba nkutegedde musumba timothy kwekubuusa kati ekibuuzo kye kino kyabuuzizza nti ngenze w'omusawo omusawo aŋŋambye nina obulwadde obutawona kati ate wuno ŋŋambye si confessinga nti ndi mulwadde obulwadde obwo kati okubuusabuusa okwo ne confession kwe kuliwa kyekyo ekibuuzo mukwano musumba timothy yes nkitegedde kyayagala okumanya ddamu goreti okay kakati gwe ng'omukkiriza oyina position gy'oyimiriddemu mu kutegeera katonda bakugambye nti oli mulwadde kati you either ogenda n'ekyomusawo kyakoze ki kyagambye oba gwe naye gwe ng'omukkiriza olina kuyimirira ku sayidi yaki nejjo twakyogeddewo sayidi ya katonda kati yeyo embeera gy'oleka mu kulowooza kwo tulinga kubanga wabeerawo doubt n'okubeera muki mu kukkiriza yes kati ngenda kikwotinga mu luzungu kiri mu 2 Corinthians 10:20 the weapon of our warfare are not carnal but they are mighty through God by pulling down the strongholds casting down every imagination and bring every thought to the captive obedience of Christ ekitegeeza katonda bw'amaze otuwangulira mu Kristo ky'omukkiriza ky'aba alina okumanya nti katonda yamuwangulira mu Kristo yafuuka ekibi gy'ali yatwala endwadde yawaayo omubiri gwe gw'osobola okuwonyezebwa kati omukkiriza ekyo bwe kimala n'ekisetolinga mu ndowoozayo ne kiba nga okirina ogenze ew'omusawo akugambye nti olina kansa okimanyi bulungi nnyo mu byawandiikibwa nti ekitayinza Kristo naawe tekikuyinza as Christ is, so do I. Yes. Kitegeeza ki mu status mwali muye temuli ndwadde nange sirina ndwadde kati mu mutima guno obutabuusabuusa kubanga kubuusabuusa asobola okujja naye kubuusabuusa omuwangula otya omuwangula n'okwogera ne reality eno ey'obwakatonda the realities of eziri mu Kristo z'oyogera nazo n'oyogera eri embeera nti newankubadde ebyuma bipimye ebyuma birabye nti kansa ali mu mubiri gwange naye bwe nzijukira mu kusinziira ku kufa n'okuzikibwa kwa Kristo nti yafa olw'endwadde zange yawaayo omubiri gwe ne gukubwa n'atwala endwadde zange okuyita mu mubiri gwe nze nsobola okubeera omulamu kitegeeza nnyimirira okusinziira ku kutegeera okwo ku kumanya okwo mu mutima gwange nenjogera eri embeera nti mbeera gwe togenda kansa gwe togenda kuntwala kansa gwe Kristo yawaayo omubiri oyogera eri embeera eyogera naawe kati gy'okoma ogenda ng'oyogera gy'okoma ogenda nga okukkiriza kukukula era nga kujjawe embeera eyo ate era onnyonnyodde bulungi mukyala mubiru okubuusabuusa kuno kwo kujja kubanga ogenze w'omusawo akugambye olina ekirwadde kitawona naye gwe ng'omukkiriza confession eno gye twagala kuba ajjukira olulimi lwo lutonzi buli lwogamba nti maama baŋŋambye ŋŋenda kufa bampadde emyezi 2 nga naawe weetegeka ng'oteekawo ne wiiru nti baŋŋambye ŋŋenda kufa mwana wange you are confirming it naye jjukira nti Kristo bwe yafa yakuwa amaanyi bwe yagenda mu hell yajjayo n'atwala ebisumuluzo n'akuwa amaanyi gwe ng'omukkiriza eyeetegedde weewaabo bw'otunuulira embeera ddala
oli mulwadde Yeah. ddala okyali ku treatment ddala ebintu byonna bigenda tebyagala naye gwe kyoba olina okukola mu ndowooza yo ne mu kukkiriza ku mu mutima osigala ogamba reality y'obwakatonda eŋŋamba nti nze nawonyezebwa Amina. ng'osigala okonfesinga ekyo omuntu omulala ayinza okugamba obanga yeesiriwaza obanga atategeera nedda mwana wange reality y'obwakatonda kiraga nti wawonyezebwa naye mu reality eno y'ensi kiraga nti oli mulwadde until you get your victory. Kitwala omukkiriza okutegeera ekintu ekyo. Weewaawo. Kitwala omukkiriza okukkiriza gwe yakkiriza nti yamugirawo endwadde. Amiina. Kati omukkiriza oyo bw'abuusabuusa mu gwe yakkiriza kiba kitegeeza okukkiriza kwe tekugenda kukola. Weewaawo. So naye nina okukkiriza ebyawandiikibwa ebyo ate kyetuva tukuŋŋaana nti buli gwe tukuŋŋaana oba buli lwe tubeera ffekka tulina okusoma ebyawandiikibwa bino ne tubitegeera kubanga ebyawandiikibwa bino Bible etugambye it's the medicine. Ddagala buli lwe nfuna okutegeera kundeetera essuubi lyange okubeddamu era nga buli mbeera njiraba nti eri waggulu wange olwakyo Kristo kye yankolera. Kati omuntu yenna okubeera n'embeera eyo giwangula oteekwa okuba mu ndowooza yo ng'okkiriza gwe wakkiriza nti mulamu mu ggwe era kye yakola yakikukolera kyaggwa. Amiina. Kati ekirala nga tugenda kumaliriza olina kyoyogedde n'ogamba Musumba Kabuye kyayogedde nti embeera eno ebirowoozo bino ebiri mu mbeera n'otabireka kulingalinga nti bwekijja bwe kiti you subject it to the obedience of Christ. Kubanga okimanyi ekyo kikola. Yes. When you subject it, it's going to be aborted right away. Amiina. Amiina. Musumba tuzeemu ekibuuzo. Tuzeemu tutya. Amiina. Kibuuzo ekyo kirungi nnyo kuba nange nakyebuuzaako paka we nategeera nti the reality of God gye tutambuliramu. Era oli aliyinza okugamba nti lwaki gwe wawona ate nze nesiwona ng'ogamba nti the reality of God olina okumanya with no doubt nga tobuusabuusa ng'omanyi nti Katonda eyakufiiririra agenda kuwanguza mu buli mbeera yonna gy'oyitamu. Weewaawo. Obutabuusabuusa kwe kukkiriza ekyo. Ekyo kyokkiriza kikubikkulirwa wabaawo okubikkulirwa Katonda kwaleeta gy'oli kati Katonda waalyo twebikkulira aba atubikkulira obugagga bw'ekisa kye obukolera mu ye. Kati the minute lwofuna okubikkulirwa okwo otambula n'ekyo ky'obikkuliddwa ekyo ky'obikkuliddwa ye Katonda mu Kristo. Amiina. Tweyanziza nnyo bannange mwebale kubeerako ku mukulu gwaffe Musumba Kabuye tweyanziza nnyo ekibuuzo ekyo era tugenda kuddayo twongere okusoma Bayibuli muno tudde n'ebibuuzo ne answers. Amiina. Kale katusabe twebaze Katonda mwebale kubeerayo mwebale kwagala Yesu era twagala obbazaamu amaanyi nti weeyongere okutegeera kikyoli mu Katonda kubanga bw'omala okutegeera kikyoli mu Katonda mwanange embeera tezijja kutuga tojja kuddamu na kulwana n'abantu. Nti oba oli akwogeddeko ekintu kyenjagala nga tumaliriza kino kankyogere tojja kugaana muntu kwogera kyayagala kwogera oba tojja kugaana mbeera kujja eri bulamu bwo oba abantu ba famire yo naye embeera bw'ebezze gwe olina obuyinza ng'omukkiriza to speak eri embeera eyo nebeera subjective. Amiina. Neegonda wansi w'erinnya lya Yesu gwe ng'omukkiriza. Kale katwebaza Katonda. Taata tukwebaza gwe w'ekisa tukusiima tukugulumiza era tulidde ekigambo kyo ng'otugamba nti kye tunaayogeranga kinaatuweebwanga ayi Mukama Kitange. Taata tusaba olunaku luno olwaleero nti yongera okumulisa okutegeera kwaffe mu kukutegeera mu kukumanya mu buli kintu kyonna Mukama Kitange mwe tutambulira. Tutambulira mu ggwanga lino erijjudde okutya erijjudde okufa erijjudde pandemic nga lijjudde uncertainties nnyingi ayi Yesu
naye ffe okukkiriza kwaffe n'okutegera kwaffe kulimu ggwe ayi katonda w'eggulu n'ensi tetutunuulidde mwana wa muntu kubaga nti zimusanze oyo yeesiga embalaasi n'abaana b'abantu ffe obwesigwe bwaffe bulimu ggwe ayi katonda kwe kusaba kwaffe nti weeyongere mukama kitange okwemulisa eri obulamu bwaffe weeyongere okweraga eri okutegeera kwaffe bwe tuneetegeera tujja kuba nga tuli bawanguzi ayi katonda ow'ekisa tukwebaza watugambye nti prayer nti ebyetaago byaffe tubireetenga mu maaso go ayi taata omutukuvu tutuno tujja nga twogera abantu bangi beeraliikiridde tebamanyi kikinaabeerawo tebamanyi kikinaatuuka olw'embeera zonna ezibeetoolodde taata kwe kusaba kwaffe jjawo okweraliikirira mu mitima gyabwe jjawo okubuusabuusa mu ndowooza zaabwe leka bafune okukkiriza n'okutegeera mu ggwe katonda jekererebre kontororo brandandaria brendenda taata omutukuvu tulangirira okuwonyezebwa eri embeera ezibadde ziganye okuwonyezebwa tulangirira okuwonyezebwa eri emibiri egibadde gimenyese tulangirira okuwonyezebwa eri obulwadde obubadde bwabakwata obw'omusaayi obutawona tulangirira okuwonyezebwa ayi katonda ow'ekisa eri amagulu agazimbye numbness neuropathy kapitaano katonda ow'ekisa tukwebaza nti kubanga okuwonyezebwa kuyingira eri obulamu bw'abaana b'abantu eri abo abawuliriza eri abawakinga eri abagenda okuretrievinga leeta katonda ow'ekisa eri omuntu oyo abaddako agenda okukomitinga suicide ayi katonda omutukuvu omwoyo wa katonda amubeerako amuddiza okutegeera ayi kabaka ekyo ekibadde kimulabisanga ensi etasaana ekibadde kimulabisanga obulamu obutagasa omukwatako katonda weguno ensi tagenda kufa tagenda kwetta mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tuyita ekisa kya katonda n'emirembe gya katonda okubeetooloola kaakano yonna gye bali mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi jekererebre kontororo brandanda reketererebre kontoro branda eri abo mukama kitange ababadde balima ng'ebirime byabwe bibuliddwako abantu abagula kwe kusaba kwaffe nti openinga contracts byonna bye balimye mukama kitange banaabigula banaabitunda mukama kitange tebigenda kutibira mu nnimiro zaabwe mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi eriyo oyo omukyala mukama kitange alumuzibwa omutwe omuteezi alumuzibwa omugongo n'amagulu taata wabetentebwa ku lulwe asobole okuba omulamu asobole okuwonyezebwa tulangirira okuwonyezebwa okuyingira eri buli ggumba eribadde likutuka buli ggumba eribadde liruma buli ggumba eribadde limenya ayi katonda w'ekisa jiketererebre kontororo brandanda rekete bebe seketererebre kontoro rwanda tulangirira obulokozi okuyingira eri amakaaga agatanategeera katonda tulangirira obulokozi okuyingira eri eggwanga jeketererebre kontororo branda rakatarda brekendere brahanda brahasete majontororo brahandere brehakintoro brahanda ata tukwebaza olw'ekisa kyo tukwebaza olw'amaanyi go n'okutegeera weebale ayi Yesu nti owonya buli kifuba buli nimoniya buli senyiga buli kisujja ekibadde kyakwata buli alaji ezibadde ziruma abaana b'abantu nga zibakolokota obulago bawonyezebwa kaakano mu linnya erya Yesu Kristo tulagira byonna ebibadde byakwata okufa okuva ku kikolo mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi taata tukwebaza kubanga owonyeza abaana bo mu linnya erya Yesu tusabye amiina amiina amiina. Oh no. Yesu wange. Tuteke government eno mu mikono gya Mukama. Taata tukwebaza. Tuleeta families abantu abafuddemu abantu 5 abala bafuddemu 8 bonna bali devastated tebamanyi na kyakola tebamanyi na wakuddukira tebamanyi na gwe katonda akola obwa justice ye gwe katonda gwe tukowoola gwe katonda alaba abalekereddwa ye gwe katonda gwe tukowoola genda ku mitima gyabo bakwana abasigaddewo abafamire banyiga ebiwundu ayi Mukama kitange gwomubeezi atabulawo mu kulaba ennaku banyiga ebiwundu ayi taata omutukuvu basangula amasiga ayi katonda ow'ekisa ebibuuzo bye balina gwoweka gwosobola obiddamu ayi taata tusaba ayi katonda ow'ekisa era n'ababadde balina hate ani Mukama kitange eri abantu abo nga bagenda batta abantu tutwogera eri ekigambo kya katonda okubakyalira abo abatemu
abo nabo abagenda batemula abantu leka obulokozi bwa Katonda bubasisinkane Mukama kitange nga bwewasiikana Pawulo ng'agenda okutta abakkiriza nabo basisinkane ayi Mukama Katonda w'eggulu n'ensi yogera nabo ayi Taata omutukuvu bajjeemu emitima egy'obukyayi bajjeemu emitima egy'obusi ayi Mukama kitange leka obulokozi bujje eri obulamu bwabwe Mukama gwalumiriza ekibi n'omusango balumirize yonna gye bali ayi Taata bafune obulokozi mu linnya erya Yesu Kristo kwe kusaba kwaffe ne gavumenti nabo bonna abali mu leadership ayi Yesu bawe okutegeera bakozese obuyinza bwabwe okusinziira Mukama kitange okukola the right and the justice for the people oh God tukwebaza kubanga buli akulembera Mukama kitange oyo amanyi Kristo asobola okukolera ddala obulungi eri abantu bano Mukama kitange b'omuwadde okuliidinga tukwebaza ayi Katonda w'ekisa nti obalungamya and you even bring more people abakutya era bakutegedde basobole okuba nga balungamya abantu bano nga babaliidinga into the authority and the places tubataddemu mu linnya erya Yesu Kristo tusabye amiina 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 Mukama abawe omukisa wewaabo weekend ennungi nga mugenda okusinza amen tumalabagana weekend ejja amiina week ejja amiina happy Friday good night eri abo abagenda okwebaka mubeere ne shift ennungi abagenda okukola God bless you love you all. God is still in full control.